baniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange mwana mwala wa Asha nava namatuba nange mwasibye mutya muli mutya kansibe nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate ng'olunaku olwaleero mbaleetedde omwami buli omu gwe yeegomba otuukako buli omu gwe yeegomba olabako buli omu gwe yeegomba osisinkanako omukulu Saabataasa Kasiko Senkulu kwegamba olunaku olwaleero nzaamulinaano tugenda kubattuwa yawayamu Saabataasa nga nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusisinkana nnyo. Nina essanyu lingi nnyo okubanga nange olunaku olwaleero naava nkusisinkanyeeko. Ennyaba. Olunaku olwaleero tulina ekibuuzo kyaffe. Tulaba oyambe nnyo oba otadde nnyo ettaffaali ku industry ya music. Ate nga buli muyimbi alina concert ajjawuwo. Ebyo industry bino kuba ndaba emirimu gy'okola mirala si gya industry. Ofunira wanga ggwe okubanga buli muyimbi ajjeewo ajjanga mwana ate n'omudduukira si bayimbi bokka bantu bangi bazzeewo ate n'obayamba gwenga ggwe. Ensi yategeera nti ndimu ekisa n'omukwano ogwa Namaddala. Kuba sikubangako kalanga ku leediyo nti abayimbi mujje mbayambe oba ku TV oba awantu wonna. Naye abantu balinga baana bato. Omwana omuto bamulaga omukwano wajja weetanira okugenda. Era si bayimbi bokka abantu bangi beetanidde nnyo okunoonya mutaasa. Kitegeeza waliwo ekyenjawulo n'ekyama Katonda kyanteekamu. Okay. Ate ng'ekibuuzo ekirala oba kye tuwulira mbu ofaanana kabaka wa Buganda nga ggwe omuyinako Oluganda oba oli mu famire eyo? Ekinene ennyo Ssaabasajja Kabaka ndi muweereza we yannonda okubanga omwami mu ggombolola lya Mmyoka Wakiso nze ntwala ebyobuwangwa n'ennono ng'amuweereza n'ofiisi endala mu ssaza Busiro. So ndi mukungu wa Buganda. Oli mukungu wa Buganda. Oli musajja Muganda. Ndi Muganda ggere. Ggere. Abaganda abaddala be bayita ggere. Babayita wawu. Naye nze najja na kigere ne nfuuka Omuganda. N'ofuuka Omuganda. Okay. Saabataasa ensi ekwenyumirizaamu nga buli muntu bwazze n'omuyamba nga bwazze bw'omuyamba. Kati nga ffe abantu nga watugambako awaasooka nti olina foundation gy'ogenda okuggulawo ey'abasawo. Foundation eyo mugenda kuba mubatendeka okuba nti babeerako Lubaale oba okubatendeka empisa ng'abasawo. Lubaale asiima busimi n'alonda omuntu naye omuntu oyo gw'alonze abeerako amuteekateeka okufuuka ow'amakulu eri ensi. So twakizuula nti bajjajja b'abaana bangi baliko Lubaale era bajjanjabi balungi naye nga beetaaga okwongera okubangula n'okuteekateeka mu mbeera z'okweyisaamu eri abalwadde baffe abajja gye bali obuyonjo nga ebifo bye tukoleramu tebyesiitaaza ki muntu yenna abazzeeyo. N'abamu bagamba kamera tuzitya tubagambe tezirina buzibu kubanga kamera jjajja agenda na mulembe kyova olaba bajjajja basookera mu miti baabo bazze mu kasubi essaawa eno bali mu mabaati. Ekitegeeza jjajja naye ayagala ebirungi ebigenda so tusuubira okubeerayo n'emisomo okunoonya abantu abakugu abali civilized mu kusamira nga bo baava mu kulabira okumpi kwegamba mu analog badde mu digital. Tutambule n'omulembe ensi ereme tusosola ereme kutulabanga abasigalira emabega abategeera ekitono nga tutambulira wamu nga b'obuwangwa n'ennono. Omukulu Saabataasa wangi maama buli akusemberera omuwa amasannyalaze gano ge tuwulira aga free phase ge gasooka naye kati tuli ku ddaamu twasimye eddaamu ewaffe yey'okuyoola obuyoozi osenako goyaga buli akusemberera obulamu bwe bukyukirawo ng'asena kuba tulaba mukunja obulamu bwakyuse. Bayire bantu bangi si yeyekka bantu bangi betulaba shira n'abasumba obulamu bwakyuka gakyali mabaga. Omuzungu agamba nti it is just a beginning. Ekiki? Yes. Ndowooza nava lwe nkusembedde nange obulamu lwe bukyuse. Agakawunga bagayiwe.
ate osembeera omugagga n'okola ki n'osigala nga bw'oli omugagga w'omutima wasire mugagga wa ssente naye ndi mugagga wa mutima kiri kisinga kuba kirungi ng'ekyo kuba mugagga wa mutima mutima mugagga era ensi ekulaba obugagga bw'ensi eba ebulaba ate oli omugagga w'essente ebizimbe biki ng'alina ebintu bingi oluusi ensi eyinza obutalaba bugagga bwe naye omuntu obanga omwavu w'ebintu naye ng'oli mugagga wa mutima anyway omulabi waffe nange kensemberedde Mutaasa ngenda kuba nga njoola masannyalaze ge nga mulaba abaala bonna nangenda kuba nga njoola masannyalaze ge era nga tusaba ku bugambo obusembayo tukute ogende obugambo obusembayo ntumirako mukyala wange omwagala omulungi ennyo sweetheart wange best wange nno manye eriyo okuwasa omukyala nga wawasa kuzaala baana naye nze nnafuna mukwano gwange mutumiddeko nnyo mukwano gwa Mutaasa gwa Ssenkulu tukutumiddeko naye sijja mwogera boganye mwogera erinnya nze mwogera Shira Nnaabasumba omukyala alina oluyimba oluliko aliko kati ensi oluyimba yalwagadde baneemwagala oluyimba lwe mu lunoonyeko ku YouTube Munyenye yeriko era ssaawa yonna atusulamu ka concert oba ka best of oba ka fan omwaka ogujja gugwe era abayimbi bonna bakoleko buli kye basobola guno naye ogujja gwonna tugenda tandikira mu videos tudde mu kumukuba amawulire vidiyo ezo ziteeka ku mativi ag'enjawulo projekiti yonna nagamba n'abayimbi tebaddamu kujja wange mwaka gujja projekiti bagiyita Shira Nnaabasumba wabula bankwatireko kuba nange mbakwatiddeko kinene kituufu okoze kinene nnyo ku industry eno gweno omulungi watulaba omukulu Ssenkulu bwetu olunaku lwali lwe tubadde naye era nga gwatulabye ogenda kubanga naawe onyumirwa ate nga osobola okuba nga okola ki omunoonyako naye n'ofuna ku masannyalaze nsigadde nze Asha Nava Nabatovu mubeere bulungi babayi